Enjeke eno yagudde mu district y'Emobbi mu kitundu kye Gujarati ku mugga Machu abantu bwe bagudde mu mugga guno oluvannyuma lw'olutindo kwabadde batambulira okutuuka ne lugwamu. Luno nga lwazimbibwa mu kyasa kye 19 lubadde luweze obuwanvu bwa fuuti 754 era nga lubadde lwakagibwako engalo oluvannyuma lw'emyezi 6 nga luddaabirizibwa. Enkya ya leero okunoonya abakyabuze kuzzeemu buto kyokka ng'omuwendo gw'abakafa gutuuse ku bantu 141 era nga waliwo n'abantu abakwatiddwa naddala abo abadde ku ddimu ly'okuluddaabiriza ab'obuyinza be bagamba nti bandibanga omulimu guno bagukoze mu ngeri yagaddibengalye ekyaviiriddeko olutindo okugwamu. Ab'obuyinza mu ggwanga eryo era bategeezezza nti abasinze okukosebwa be bakazi, abaana n'abakadde nga bangi batwaliddwa amazzi olw'obutasobola kuwuga n'abamu okusalwasalwa ebyuma ebyakozesebwa okuluzimba. Wabula abantu abawerera ddala 17 be baakazuulibwa nga balamu era ne baddusibwa mu malwaliro nga ab'obuyinza basuubiza okusigala nga banoonyereza ekituufu ekyaviiriddeko olutindo luno okugwamu. Mu ngeri y'emu Ssaabaminisita wa Buyindi Narendra Modi wakugendako mu kifo awagudde enjege eno era ng'olunaku olw'enkya lulangiriddwa ng'olw'okukungubaga okwetoolola Buyindi wonna. Okusinziira ku buyinza akabenje kano ke kakyasinze mu byafaayo bya Buyindi nga n'olutindo luno lwe lumu ku by'obulambuzi ebibadde bisinga okukungaanya abalambuzi abangi okuva mu mawanga ag'enjawulo.